Kansooka okulamusaako gye baliko gyonna gy'otuusaako engalo era bw'enti Uganda At Large mu mikwesese nze guse. Kuguno omulundi nzize n'etteeka ly'obufumbo. Etteeka ly'obufumbo muganda wange n'obulikondo obulirimu obulipo. Era okubiwulira bino sooka omale okubeera nga okkakkana osse ku kikko owuuba otyo mpola mpola pressures n'ebikubeera nga zikukuba. By the way, era omusawo gy'ali kino nyongera okubeera nga nkibategeeza abalina ebirwadde pressure, sukaali, omutima, amawuggwe galwala, ensigo zalwala, abalina prostate cancer oba enlargement n'ebirwadde ebirala. Omusawo gy'ali jangu wano ku Uganda At Large. Namba weeziri awo esembye 115 n'endala esembyayo 73. Omukugu gy'ali, omukugu gutwavumbula wano ku Uganda At Large. Munnange tuddeyo ku tteeka. Etteeka munnange lizze mu palamenti, likomyewo mu palamenti erigaana omusajja yenna okukebeza abaana endagabutonde. Teri kukebeza abaana endagabutonde, mubagoberaani. Mukyala waba yakuzaalira abaana babo. Kati munnange etteeka lino ligaana abasajja okukebeza abaana endagabutonde okuggyako ng'omaze kufuna lukusa okuva mu kkooti. Kkooti erina kumala kukukkiriza. Munnange omubaka Sarah Obendi ono nga mubaka mukazi ow'ettololo yatutte ebbago ery'etteeka ery'obufumbo mu palamenti erya the Marriage Bill 2024 omuli obuwaayiro obutandise okwogeza abantu ebikankana. Etteeka ligenderera okutongoza ebika eby'obufumbo obw'enjawulo, okuwandiisa obufumbo obuvunaanyizibwa obw'omwami n'omukyala, okukyusa okuva mu kika ekimu eky'obufumbo okudda mu kika ekirala, okugattulula obufumbo n'ensonga endala. Kakati munnange akatundu akaanamu ennya ak'etteeka kagaana okukebeza omwana endagabutonde okuggyako nga balina ekiragiro kya kkooti. Abaleeta etteeka bagamba omwana azaaliddwa mu bufumbo alina okutwalibwa nti nnyinimu yamuzaala. Ng'okukeberebwa endagabutonde walina okubeerawo ekiragiro kya kkooti, so si kumala gagenda kukebeza ndagabutonde. Gwe lwaki weegaana wayase mbu kanya kuuza wanne tanyooka nga kowase yanyooka kuolwo nzijukira bulungi nnyo muganda wange. Kati singa omuntu alaganyisa okuwasa munne n'amuyiwaako ssaawa envanyuma asobola munnange okuvunaanibwa mu kkooti era bwe gumusinga aliwa. Kyokka ebintu by'asasula tebirina kusukka kufiirizibwa kwe yaleese okusinziira munnange ku katundu ak'ekyenda akawaayiro ak'okusatu. Wadde nga etteeka likkiriza abafumbo okwawukana, naye balina kukikola oluvannyuma nga wayiseewo omwaka mulamba. Kino munnange kikolebwa okwewala embeera y'abayinza okufumbirwa n'ekigendererwa eky'okunyaga ebintu. Kankifumbirwe mu mwezi gumu ebiri nkigire nsabe divorce. Akatundu ak'ekinaana kagaana omusajja okubanja ebirabo bye yatwala ku buko oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya n'omwagalwa we. Gwe bw'ofuna obutakkaanya n'omwagalwa wo n'olowooza togenda ku buko obanja ebintu, ekyo nedda. Munnange bwe bakuwabwabira ne gukusinga oliwa obukadde 10
okusibwa emyaka 3 oba okukola ebibonerezo byombi. Etteeka ligaana omusajja n'omukazi okubeera awamu ng'omwami n'omukyala, okubeera n'ebintu ebyawamu, okuzaala abaana n'omukazi, okukozesa erinnya lya bba nga obufumbo bwabwe munnange tebuli mu mateeka. Okweyita omwami n'omukyala kyemutali kiweesa engassi etasukka bukadde 10 oba okuzibwa emyaka egitasukka 3 oba ebibonerezo byombi. Abaagalana baddembe okugattibwa mu ssinzizo oba ekifo kyonna kye baagala kasita munnange bakakasa nti omuntu agenda okubagatta alina olukusa. Enkola ey'okukozesa ebifaananyi nga omuko taliiwo mu kwanjula oba omugole omukyala bigenda kukoma singa munnange etteeka liyisibwa. Enkola eno ebadde yettanirwa nnyo nga omu ku baagalana ali ku kyeyo. Ebbago era lyongera okukugira ebikolwa eby'obufumbo oba ebikukujju era abantu b'ekika kino si bakukkirizibwa kugattibwa mu ggwanga. Omwami n'omukyala oluvannyuma lw'okugattibwa bajjanga kugabana obuvunaanyizibwa obw'okuweerera abaana, okubalera n'okubalabirira. Omuntu yenna taagattibwenga na mukyala oba na musajja mufumbo ng'anaakwatibwa waakusibwa emyaka egitakka wansi w'5 oba okutanzibwa. Ebbago likugira okufumbiza omuntu yenna alina ekikyamu ku mutwe. Tuzaala obwana wo okimanyi katwewungu eno mutusibako, ebbago likukwata. Era ebbago likugira okufumbiza omuntu yenna atannaweza myaka 18 era lisazaamu obufumbo bw'omuntu singa kizuulibwa nti yakakibwa okugattibwa. Olina okumufumbirwa nedda, olina okumufumbirwa bannange. Omusajja atuwadde ebintu ebyo obutafaanana nga etteeka eririwo erikkiriza obufumbo obw'ekisiraamu n'obw'ekinnansi okuwasa abakazi abangi. Etteeka lyagala n'obufumbo obw'ekitala okukkirizibwa okuwasa abakazi abangi omuntu bw'abeera ayagadde. Waliwo akawaayiro akakkiriza abafumbo abaagattibwa mu kkanisa okuwasa abakazi abasukka mu omu. Kino munnange kisoboka singa abafumbo babeera bakkiriziganyizza era ne bategeeza omulamuzi oba omuwandiisi wa kkooti. Kino munnange era kisoboka n'abasiraamu okukkaanya obutawasa mukazi asukka mu omu ne bategeeza omulamuzi mu buwandiike nga kuliko munnange n'omujulizi nti nze ebya Aki Haji sibyagala sijja kukuzzaako sisobola. Kati gwe nga nkuzzaako oludda eri ng'akuzzaako kati etteeka muganda wange mulina okukkaanya ne mugenda nti siri teri ebyo nti kale teri ogezanga etteeka likkwata. Kakati abakugu balaze ebirumira ebiri mu tteeka era Lauben Muhabuzi ono nga yakulira ekibiina ekirwanyisa obutabanguko mu maka ekya Men's Forum Against Domestic Violence agamba nti tewali bwetaavu bwa musajja kusooka akufuna lukusa kuva mu kkooti okukebeza omwana endagabutonde. Era ng'agamba nti watya kkooti bwegaana
okukebeza omwana atali wange olwo nga bamunteekako kifuba? Gwe eyeekakasa nti omwana wange kiki ky'oba otya mu kumukebera? Twagala mateeka ganyweza bufumbo si kubusattulula. Bw'atyo munnange muhabuzi bwe yagambye. Elizabeth Kemugisha ono nga akolera mu kibiina ekya bannamateeka abakazi ekya FIDA agamba nti ensonga y'okubonereza omuntu asuubiza okuwasa n'atuukiriza yeetaaga munnange okutunuulira n'obwegendereza, kyetaaga okutunuulira n'ensonga eyaleese ekyo, kubanga munnange omuntu ayinza okubanga babadde bamukaka omuntu gw'atayagala n'ensonga endala. Ebyo munnange bikwata ku tteeka ly'obufumbo ne bakomezawo mu paalamenti muganda wange, era olugira bwe riti balitwala Yoweri Museveni kubeera nga aliteekako omukono, era nga mu kkooti bwe lityo liyingizibwa mu mateeka mwe bakuvunaanira nga bagamba nti akatundu 9 kawaayirako 3 ensonga eno n'eno akatundu 87 kagaana omusajja okubanja ebirabo bye yatwala ku buku oluvannyuma munnange lw'okufuna obutakkanya n'omukyala kwegamba bwe batyo.